Yes, for additive jimbanisa katika na mwasibye mutya muli mutya nena kusaba osubscribinga donyigene kadi video jimpeleka like mbatumedeka bali bahorenya basinza mu ggwanga lya Omani mbagamba nti muli bamanyi okubanga mu followinga mbatumedeka bali kata akosani Saudi Arabia abali mu ggwanga lya China kibuga kita Guangzhou mbagamba nti muli badabu nyo musinzi kwamanyikidwa nga akatongole Ashrafu ali mu ggwanga lya China kutumedeka okubanga followinga for additive abali Spain mbatumedeko mu kibuga Madrid n'abali e Germany mu kibuga Berlin mwana manyikidwa nga Najoko Jennifer ali Germany kutumedeko bali kwanga okulinga for additive munange ayendekatekaza introduction ya Phoebe 971 oba Phoebe K zigenda maaso introduction yalaga nti ali serious agenda kuba akikwa newankubadde omuwala yakyali medical muwala agamba nti information etambula eraga nti omuwala ono yakola ki yakula n'omulenzi ono era basoma bonna omulenzi gwe balumiza nti no Phoebe gwe yakoze ki gwe yatutte jjukira omulenzi ono ye already yataddeko dda Phoebe akawita era kati baagalana olina abazze yenna ng'azze okwagala okuba nga kikubaako kyakola era kyayinza kukola w'essaawa zino olw'ensonga nti akawita kaaterebwako omanyi naku zino wakuba kale ebintu byanonika ebiseera ebisinga ne babira bamutaddeko akawita kimugana kola majjanti kimugana kusulawo munne ng'amaze okukola ki ng'amaze okuba ng'atuukiza pulani ze zabadde abala okumala ebbanga yenga enteekateeka zigenda mu maaso kugambye ennaku zino Phoebe emikolo gimuuba Phoebe ye ali serious talina kyakola talina kyatidde introduction egenda kubeebaawo essaawa yonna Phoebe 971 yalaga nti munnange tamutidde omuwala ono gwamiza okuba nti yakola ki yasooka ku musajja Phoebe yalaga tamutidde era enteekateeka zigenda mu maaso newakubadde abasinga badde batambuza nti omusajja ono yayagadde Phoebe olw'ensonga nti Phoebe Serebo akola ku TV nti era alina just ebigendererwa bye alina strategy plan ye gyakola ki gyapanga gyatambuza abasinga omugambo gwatasobola okuba nga gutambula ku social media eri abasinga obudde nga bagamba Phoebe nti obaoliawo singa ebintu bye teyabiteeka ku social media kuliko abantu abalina akugamba emimwa egy'enjawulo oba akamwa emimwa gyabwe gyanjawuloko eri abalina emimwa emibi nga bwayogera ekintu kijja kugwera mu maziga nti oba omukolo temujja kuwangaala ng'oluusi kituukirira twali bangi nnyo bebogerera oluusi nebituukira oluusi obufungo bwabwe ne busaanawo nga n'omwaka teguweze olw'ensonga nti ebigambo bya social media ndowooza abasinga balina emimwa emibi emimwa gye emibi bweboogera ebintu ebisinga oluusi bikola ki bituukirira twalabiko Kodoni Asia ng'alangira Phoebe K ne Calvin Kanja y'omu ku bo abagamba nti omusajja Phoebe K gwe yafunye nti musajja alina plans zaapanga alina ebigendererwa bye just ayagala kujjamu Phoebe kasente mukazi wattu Phoebe kabadde akoze ki kabadde akoze nti okumala ebbanga ng'amanyi social media Phoebe yasuubiza nagamba nti agenda kuba akola omukolo ogenda okubeera ogw'amaanyi introduction ye egenda kubeera lubabo egenda kubeera yakabi egenda kubeera ya mutawaana Phoebe yagambye agenda kukola omukolo okuba nti nno akola ki asiisa bonna ba haters abamwogirira Phoebe yetatidde era ebigambo bingi byogerwa ate ababyogera essaawa zino bazzenga bakola ki bazzenga bamwogerera Calvin Kanja omu ku abo abazzenga boogerera Phoebe K ebyaddala ebiri serious azzenga amwogerera ne Doni Asia bebamu ku abazi bamwogerera nga niraavu masse bebamu ku abo lwakuba laavu masse nawe kumulaba nga ayogera ku nsonga eno naye Doni Asia avuddeyo ng'ate ye baaba ye tabikkanako wadde era bonna abasinga bakola ki bagamba nti tebajja kuwangaala kubanga olwedde omusajja aliko enkaayana binaggwerawa binakoma Phoebe K yalaga nti kyakola ki tafuddeyo ku ebyo byonna bibaagera yalaga nti ali serious ayongera kubanga akola ki ayongera kubanga atambuza pulani ze ez'okubanga akola ki ez'okubanga akola introduction mbebaza bagamba nti muli bakabi subscribe atonyigene kale bagita for additive mbatupendeka abali China abali Saudi Arabia kata mu kibuga Doha n'abali e Uganda bagamba nti muli bamanyi okubanga mu following for additive yoje nsonga za Phoebe K akola ku Bukedde TV jukira ebisira bino aweza program eya luyimbalo ninga abasinga bagamba Phoebe K omusajja gwe wafunye agenda kukuletera obuzibu
agenda nakakkana ng'akuswaziza. Abasinga batandise dda okuba nga bakola ki babisala nga bagamba nti bo balabira wala nga Calvin Kayanja ati ne Doni Asia ndi ani Phoebe nti omusajja ono alina strategy plan ye gyakola ki gyapanga, alina ebigendererwa bye oba zisokita zi ambitions ambitions ebiruubirwa bye ebikyamu, mbu alina bad ambitions amba alina ebigendererwa ebibi oba ebiruubirirwa ebibi. Kati awo simanyi Phoebe agenda kikola naye nga Phoebe ye bantu abawaddema tukubanga si kwe gusoose nga bamwogerera. Calvin Kayanja yayogerera Phoebe ng'avudde Saudi Arabia gye yali akulamba Walabu ng'akomyewo e Uganda. Calvin Kayanja ayogera bingi, Phoebe teyamufaako. Twali tuli awo Phoebe n'akola ki n'afuna omulimu ku Bukedde TV. Ekyo nakyo n'akola ki n'akyogerera Calvin Kayanja kugamba Calvin Kayanja oba kiki oba Phoebe yamukola ki tewali amanyi naye nga ye tabafuddeeko, alaga nti ayongera kukola ki ayongera kubanga atambuza pulani. Kandeetabiwa gye binaggwera gyempereka like ate subscribing onyigine kale bayita Faad TV gye mba ne updates ezina value enteekateeka z'emikolo gigenda mu maaso era ng'ennaku zino Phoebe bimuwuuba, ennaku zino byasiibamu byokka baaba ali mu nteekateeka twandiba ku introduction ya Phoebe mu mwezi ga January oba December ngaggwako naye bwe tuli December alabika nga awedde ku January introduction weyinza okubeererawo. Introduction ya Phoebe weyinza okubeererawo. Phoebe yetatidde ono gwe bakola ki gwe bagamba nti munnange yasooka kwoyo omusajja gwakola ki gwalina essaawa zino tamutidde, yalaga nti munnange essaawa zino yaliko ono yaliwo byali bikadde yafuuka bikadde nti essaawa zino yakola ki essaawa zino yaliwo. Phoebe ebula tabifaako nnyo ebyo kubanga era omugambo gusiiba gutokomoka oba n'obufaananyi no baabugyeyo nga bakola ki babutambuza obulaga omuwala oyo nti yennyini musajja oba Phoebe gwakola ki oba Phoebe gwalina obufaananyi bwatambuzibwa ku social media mpaka nakakati amawulire batambula ku social media ako mukutu ogwa Phoenix browser kiraga tabafuddeeko agenda nga ateekateeka ndyempereka like agamba nti ali bakabinja kubanga mugifollowinga subscribe batunyigene kale kati nde tulabe oba omwami ono kituufu alina bad ambitions oba ebiruubirirwa ebibi ng'abasinga bwe basala omugambo ku social media. Omanyi ba social media endozi abasinga b'emitima gyabwe oluusi giba bwegityo tebaagala kola muntu akola ki asanyuka. Ate Phoebe mukazi ono bangi bazze bakola ki bangi bazze bamuyingira bangi abazze bamulumba olwa omugambo gwayitingana ku social media nga bagamba ku Bukedde TV yagobiddwa kumba yali just afunyemu kaaliivu kugamba nga bakusa Calvin Kayanja y'omuku ne Doni Asia. Calvin Kayanja ye nange neebuuza gyamukola ki Phoebe yakola ki Calvin Kayanja kugamba nange nziza bakisa nikola ki nentabulwa kubanga ebyo singa Calvin Kayanja yasinga okumuyisaamu eggaali kale tuyinza introduction ya Phoebe byonna agenda kuba biteekateeka mangu n'embaga agenda kuba gikola essaawa yonna embaga amakeeke temusubwa Faad TV subscribe atonyigene kale gimpereka like mwina mbeebaza era mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga ensonga za Phoebe ateekateeka kukola ki ateekateeka kubanga akola introduction oba kyosobola okuyita okwanjula essaawa yonna tatidde X1 musajja tatidde Mujja biki byayinza kukola tayagala kumanya ye akyagenda musomakola ki kigenda masina okubanga ateekateeka z'okola omukolo ateekenda masina okubanga akola byonna abiteekateeke bulungi subscribe mbere bulungi.